Ngukulisaayo nnyo mu kuwummulako era tukwenyumirizaamu. Twatandise dda kitundu kyakubiri programu eyabuuza omusawo tutunuulidde abantu ba cancer survivors balinako obulwadde obwa kansa ekizuulibwa nti babulina baakolebwako era kati bali bulungi era nti ne bwe baddayo okubakebera basanga nga buli kimu ekyabwe kiri bulungi. Akatugende mu maaso tulaba ate kye batugamba. Nzere ya Kasule mbeera Buloba. Kakati gwe wategeera ddi nti olina kansa? Nategeera bwena omwaka 98 bwena lwalira bwena manyira nze nabimanya okwekebera kubanga yensonga lwaki buli kiseera tugenda mu byalo ne mu bibuga nga tugamba abantu beekebera amabeere gaabwe. Nze nali manya okwekebera ebbeere lyange then bwe nava okukola nemba nga nkwata ku bbeere lyange just nze nakeberako nakwatako obukwasi nga bwojja mudde ebbeere mu kaleega nga libadde mu folo nenkwatako bwoti nagenda okulanga mpuliramu akantu naye mu mutima gwange nemanya nti oyo kansa ate nga si kituufu nti si buli kantu konna akabeera mu bbeere oba akazimba nti kansa naye nze omutima gwange gwambuulira bwe gutyo era nengenda ku makya ne bakebera ebbeere lyange nga kansa. Oli musawo? Wali musawo mu 98? Nalina brother wange nga dokita nga yambuli okuva mu buto bwange toteekwa okukebera ku mabeere go ojja kusangamu ekintu bwekiti bwekibeera bwekiti ogenda mangu mu ddwaliro. Gwe lwaki wali so sure nti oyo kansa ng'ate bwe gwaŋŋamba naye nga si bwe kiteeka okubeera si kantu konna akabeera mu bbeere oba akazimba konna nti kansa naye nze bwentyo omutima gwange gwaŋŋambirawo nti oyo kansa nengenda okunkebera ne bankuba ekifaananyi ne bakola ultrasound ne bakuba ekifaananyi era ne bagamba nti kansa. Kakati abantu abasinga bwe babakebera ne bamugamba kansa actually babeera tebannamugamba nga yeesalidde edda ogw'okufa ng'amanyi obulamu bukomyawo. Simanyi ewuwo kyali kitya bw'agenda mu ddwaliro bakubye ekifaananyi bakutegeezezza nti kansa. Kati nze bwe baŋŋamba nti nno kansa nalina muganda wange nali ngenze naye kati omusawo naŋŋamba ate omusawo nali mumanyi ne mugamba nti ddala ono kansa nti ye kati tunaakola tutya naŋŋamba tutuulaawo namala okukola ku bantu abo baali ab'amangu najja naŋŋamba kati olwo omusawo wagenda mu ddwaliro kyeri? Nagenda mu case clinic edda ng'eri wali ku Jinja Bombo Road. Kati naleeta ekifaananyi ekyo ekyebbeere nandaga naŋŋamba leya ono kansa nemugamba kati nkoze ntya nagamba kanzije nagenda eri nakomawo nagamba nti no tuteekwa ebbeere okulisalako nemugamba naawe manyi oyagala kutwala bbeere lyange egamba toyinza kwagala kuva kuyawukana n'ekintu kyo buli kanaku mukama yakutonda nakyo obadde nakyo ate olabye omugaso gwakyo yonsezza abaana kati n'ogamba ati kisoboka kati netuula nagamba tikale katumale okwerowooza naga nedda kati njagala ogende weerowooze okomewo kati sisange yaliwo nagamba leya omusawo yagala okutwala ebbeere lyaffe kati ebbeere ly'omu lifuutire bameka lifuuse ly'ababiri kati genda nankwata ku mukono bwati netugenda ngena nkaaba ngansirika nembeera eka nembeerayo nga ndi eyo nerowoozaako naye nga ebbeere toliwuliramu bulumi bwonna. banaye kansa omuto taluma nga tewali kyempulira kyonna toba nakyowulira kyova olaba nti no tubakubiriza abantu bekebere bajja obudde nga bukyali n'ateekeberwa negasobola ekintu kyonna owulira nti no I'm not comfortable with this kati ojje mu ddwaliro bakebera ngaobudde if it is not cancer it is okay. Bakulongoosezaawo? Nafuna banongoseza omusawo w'emulago naye yanongoseza Kibuli. Okay, leya bakulongoosezza Ekibuli. Ekiwundu process eyo ey'okuwona natya okuddako emabega natya namanya nti neera newankubadde bagenda kunowa sigenda noza sikole ki siwone kuba ndalaba nga abaana bange nendaba ki neŋŋamba kaŋŋende kati nagenda okola nga gwonagona guli eno bagusibye neŋŋamba
kati waliwo omukwano gwange gwe nali ngeze naye bagizenge ekkoko ebbabula era biseera abeera ntizinga kwegamba nti balinga enkoko gye bababudde eri eri omukono guli eno naye bambi nakiyita mbudu naye nga ndi mulamu nembeera buli wabula nga mujjamu okutya wali karensi gye bagamba biki naye mukama mwebaza olw'obulamu bwange kati emyaka 18 kati n'olwekyo amba abantu bonna tebatya ne bwata olwadde kansa era ofa. Gwe chemotherapy ono yakuyisa atya? Sagala kulimba kemo yewa amaanyi kubanga abantu abasinga batya nze bagamba nti ajjako enviiri nagulirawo akantu ke nateeka ku mutwe gwange kawiivu ng'amanyi zijja kuvaako nze nekateeka wali buli kimu nga nkakase nengenda ne bampa dozi esooka ey'okubiri abantu nga basesema bagira wali nga basesema tefe ezasooka nga batuwa konko katugambe nga bakiyita sabasaba nga bayingizamu eddagala yonna ne balikuba naye nga tebalitadde ku drip nga bano kati abateekebwako nga balikuba nga bwe balijje gwenyini ng'osukunda n'oliwo omusawo n'ateekamu n'alyoka akuba omulundi gumu ocupa 6 nga bunene kati ne bukuyitamu nigenda around your body kati owulira ze bateekanga mukimu nga mpulira nga omuntu steam eva mu mutwe gwange nene ntulayo bweti nga tewali steam eva mu mutwe gwange. Abakyala balinako kansa obalabye nzikiriza nti mu bye boogedde olina by'oggyeemu oba olina by'onoogamba abantu abalala ate nga naawe alina kansa kikuzizzaamu amaanyi nti naawe osobola okuwona. Saagala kukomekeza pulogulaamu ya Buuza Omusawo nga njogedde n'abantu bokka abatali basawo batubuulidde ebyabwe naye wano wentudde waliwo omusawo Dr. Kafeero agenda kubeera atubuulira waliwo ekintu kye mubuusa amaaso bwe boogera ku breast cancer abaami mukizza w'abakyala nti abakyala be balina amabeere be balwala ebyo ate abamu mugamba simanya bwembeera mu chemotherapy eyo banzijayo ndi mufu. Njagala atubuulire omuntu nga bakuzuddemu kansa nti omuyina nga tebannakulongoosa era nga bamaze okulongoosa omanejinga otya obulamu bwo situation eyo giyitamu otya ate n'obeera nga bano bali myaka 19 webali balinako kansa. Katudde eri dokita. Okay, nsanyusa okulaba ssebo nange okubasanga n'abatulaba namwe namba lamusizza era mwebala kubera ku pulogulaamu Buuza Omusawo. Dr. Kafeero abaami ne breast cancer abatawuliza abaami naffe tulina amabeere era okola ku kifuba kyo owulirako amabeere. Ekyenjawulo mu baami n'abakyala nti amabeere g'abakyala manene okusinga agaffe naye nga naffe abasajja tufuna kansa. Ono ku Cancer Institute buli mwaka tuba at least n'abalwadde 2 abasajja abalina kansa w'amabeere era ate abasajja w'amaanyi nnyo okusinga abakyala. Kyekyo lwaki tukubiza abantu balime kwebalama balowooze nti baami tebafuna bulwadde bwa kansa era nawe tubakubira omulanga ofunenga omukisa okebera amabeere go ng'omwami ate osangamu ekizibu dduka mangu nnyo n'okusinga omukyala otuuke omusawo yenna akebere kubanga kansa w'abaami wabulabe nnyo nnyo oba w'amaanyi nnyo okusinga ki ow'abakyala. So n'abaami bafuna kookolo era gyali. Bubonero ki bwe balina okulabirako basobole maybe okwekengera? Ekintu ky'okwekengera twogera nnyo ku kintu nti obulwadde bali mubaddeko mu famire yammwe oba mu lunyiri lwammwe. Omuntu oba mulina kansa mu famire kitegeeza nti mwe abantu abava mu famire eyo oba bavudde mu muntu yalina kansa mugabana obutafaali. So nawe osobola ofuna kookolo obanga oli mwami mu famire mulimu omuntu yalina badde kookolo kwetaaga okwekengera. Bw'ofuna akazimba konna mu bbeere nga tekakuluma kwetaaga okwekingira olina omusawo yenna akakebera alabe kazimba kakyamu oba buno obuzimba obutula okujja mu mabeere. So kwasala yine n'ekikyamu genda oba omusawo akole ki azuule kikyamu kyetaaga okwongera okukebera oba tusobola okigoberera obugobezi nga tukimonitalinga. Omwami azuuliddwa nti alina kansa mikisa gibeera gitya egy'okuwona since ebbeere terifaanana nga lya mukyala? Nga bwe ŋŋambye nti kookolo gwe tusanga mu baami abaw'amaanyi nnyo mu ngeri gyaddukamu ngeri gyakulamu yena okuwona n'emikisa gy'okuwona kisinzira tumukwatidde ku stage ki.
baba nyonyodde nti abeera kuva ku stage esooka otuuka ku stage esimba yeba eyokuna utumusanga ku stage eyokubiri tusobola okulongoosa tusanga ku stage esooka tusobola okulongoosa waba atuuse mu stage eyokusatu ne waggulu kitegeeza nti kansa ono atambudde avudde mu bbeera ali mawugwe ali magumba osi ebisinga tusobola kuwonya muntu oyo obula tubuddabuda obulamu bwe tukula kyetuyita palliative care okubeera nga talina mu bulumi ngagamba obulamu bwe bulungi nga tali mu bulumi naye nga tuyinza okusanga obuzibu omuwonya abatuwuliriza kansa kitiisa ng'endwadde zonna zonna endala abantu baffe tetumanyi kansa obuuza omuntu ti kansa kiki bwe bulwadde obutawona ekyo omuntu wetumuzwanira kansa nengamba tolina kansa mpa nsuubirawo enkyukakyuka mu mbeera ze so kyetusooka nga ffe abasawo tubudaabuda omuntu ono n'omusomesa kikyalina n'omubuulira emitina gye tugenda okuyitamu okusinza ku bulwadde bw'alina ne tumugamba nti okay kirungi tukwase mangu naye okukwata mangu okujjanyaba n'okugjawo obutafa bino obwa kansa tuyinza okugamba nti tulina kusobola okutukulongoose ate n'okulongoosa ate okusobola kubudaabuda tuyinza okugamba nti okulongoosa tuyinza okwetaka linga kansa omwagwa nabaana tuyinza okugamba nti oba mangu ono oze mangu tugenda kusanyaza busanyaza ekitundu ekiriko obutafaali obukyamu owone era tukola tiimu omusawo omusese akujjanjaba tuyinza okugamba nti nze omusawo azudde obulwadde tuyinza okuleetawo kansala ayinza okubudaabuda tuyinza n'okuleetako survivor nga bano bamulabye ababuulira obulwadde bwabwe nakubuulira kiki yayitamu nawe n'omanya nti obulwadde sibugenda kunzita netugamba nti ogenda mu theatre sajoni waali oba alongoosa naye nakutegeeza kyagenda okukola nakola ekiwamala netugamba tulina kusinika mu masannyalaze byona tuluubirira kutta butafaali buli obukula ku supiidi wetuyita obwa kansa wetumala okulongoosa n'obanga owonye netugamba nedda oyinza okujja kasensi netukuwa eddagala erino tambula mu musale linoonye obutafaali obuyinza okuba nga bwadduse nga tetwasobodde bulaba oba obuyinza okudda okuleetera obulwadde buno nikeesi nga tofunye eddagala eryo netumala netutwala masannyalaze netukaliira wali enkovu eyebbere bakulongoosezza kyonna kiruubirira kukola kujjawo obutafaali bwonabwona butusobola obwa kansa ate bw'obanga olina ekika kya kansa ekimu tuyinza okugamba nedda bwebira tubimaze sigala ngomyeyo empeka emu buli naku okumala emyaka nga 5 ng'oli bulungi naye nga lunaku wendera bagamba nti bw'obanga olwaddeko kansa tusigala tukugoberera osigala ojjayo gye tuli buli mwaka n'otubuuza ne tukebera ne tukerawo omusaayi tulabe oba omusaayi obulwadde bukomyewo oba tebukomyewo gyegyo emitendera. Nkwebaza nnyo nga bulijjo nti weebale nnyo okubeera ng'oli mugumiikiriza n'otuula ku TV yo n'otulaba okuva gye tutandikidde puroguramu eyabuuza omusawo twagala okubeera nga tugikomekkereza bwe tuti ku Lwabukedde TV nze Justine Nakagwa mbadde ne Oni Kumawejje ku bifaananyi Dana Nalunkuma ye producer ne Sadati Junju ye editor waffe. Twagala okubasaba nti bingi nnyo bye muwulidde ku kansa. Ku Lwokuna Uganda yegatta ku nsi zonna okubeera ng'ekuza olunaku olwa kansa. Si lwakuba nti kansa kintu kirungi naye kigendererwa mu kino ky'ekyokutema empenda okulaba nti kansa tumulwanyisa, nti kansa tumwewala. Tukwagala nnyo, tukwagaliza birungi byereere. Beera bulungi, bye bye.